Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'ono munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Jeno Mugisha Muntu ono nga former Army Commander ate nga ye leader of Alliance for National Transformation. Akunaku Lwokubiri yagambye nti General Court Martial yaganye okuwa ababiri bano Dr. Kizza Besigye ne Lutale bail, n'agamba nti kino kitegeeza nti waliwo obunkenke obugenda mu maaso. Jeno Muntu era agamba nti operation eno gye baakola okukwata Besigye kiraga waliwo kye bayita panic n'obulagajjavu, panic and recklessness. Era n'agamba nti nekiraga nti waliwo okweterayo gwa naggamba ku buvunaanyizibwa gavumenti bwe yandibadde nabo, kwegamba okulagajjala ku buvunaanyizibwa gavumenti okubeera nti teyeefiirayo. Yagamba nti abo bonna abakola operation betwogera ku bakola operation si be bali be baatuma, wabula katwogera ku General Museveni ne mutabani we Muhoozi. Bano kitegeeza wali kye bayita panic, bali mu panic, bali ku bunkenke. Era ng'agamba nti for whatever reason, naye kenyini agamba nti for whatever reason, nti bali mu kubunkenke olw'ensonga yonna bo gye beemanyidde mu mitima gyabwe. Kyensuubira okubanga naye agimanyi, naye ng'omujaasi omutendeke tayinza kumala gakola ki gayasanguza ebyo. Era agamba nti ku levo yaabwe eyo gye batuuseeko oba omutendera gwe batuuseeko essaawa eno tebakyafaayo na kukuuma kitiibwa kyabwe oba ku protectinga image yaabwe nga gavumenti, nti oba eyogerweko ekyo oba eyogerweko. Kitegeeza nti bali desperate kubanga Mugisha Muntu agamba nti kubanga balowooza mu ndowooza zaabwe nti tebakyalinawo kintu kyonna kyakuprotectinga in terms of image. Ebyo bigambo bya General Mugisha Muntu, former Army Commander, era nga yakulembera ekibiina ekya ANT. Era nga njagala okubuulira nti amanyi Museveni endya n'ensula kubanga yaliyo mu nsiko nga balwana, era n'ajja ne gavumenti mu buyinza paka lwe yagikola ki, lwe yagivaamu n'agenda ku opposition. Byonna abimanyi nga benkutegeezeza nti kakati ye tasobola kuvaayo n'ayogera ng'oba bamu ku ffe abaako bye yeesigaliza kubanga naye bali muteekako obwennyogogo bw'olyawo. Bw'ogenda ku poliisi katugeze olina omupangisa nga amaze ebbanga nga tasasula oba nga yakulyaza amaanya n'adduka, poliisi ejja kugamba mbu yo tekwasaganya misango gya renti, era bajja kulifaaringa ku LC nti ddayo ku LC 1 kye bajja okugamba. Naye munnange mu kino kikingizaako okutegeeza, tulaba omusango gwe bavunaana retired Major Iduli Ronald
ono nga y'omu ku balooya ba Dr. Kizza Besigye ku Lwokubiri ku makya yakwatiddwa ng'aggyibwa mu maka ge wali wabadde asula wapangisa ekireka Bira gye bamusanze ne bamukwata era nga emisango gye bamuvunaana nti waliwo omukyala ayitibwa Kabira. Ono omukyala Nansi era nga yenannyini nnyumba Iduuli kwapangisa era badde apangisako emyaka 3, emyaka giweze 3 kasukidde ng'apangisaako, era nga kigambibwa okuba nti nno omwami ono Iduuli Ronald mbu abadde tasasula ssente za renti mbu kati emyezi gibadde giweze 10 nga tasasula ssente za renti. Munnange era nga omukyalo ono agamba mbu agenda okulaba omwami ono atanze okwambala yunifoomu z'amagye n'atandika okwekengera. Kati olwo munnange n'ateekayo okwemulugunya kwe eri poliisi ne UPDF. Bwe batyo nabo ne bagenda ne bakwata Iduuli Ronald. Kakati ebibuuzo ku lwaki omukyalo ono katugeze omupangisa apangisize ewuwo kati enkeera kati omulabi mu yunifoomu y'amagye lwaki wandibadde weekengera ate ng'apangisize ewuwo emyaka 3? Era bano bagamba nti ekyabaviiriddeko kubeera nga bakwata Iduuli mbu yatiisizza okutuusa obulabe ku mukyalo ono ng'amubanjizza ssente za myezi 10. Bwe batyo ne bakola joint operation poliisi ne UPDF ne bagenda okubeera nga bamukwata. Naye ku lunaku lwe lumu ate Dr. Kizza Besigye lwalina okubeera ng'agenda mu kkooti n'akwatibwa. Bwe batyo ne bagenda okusaakinga ewuwe, bagamba nti ne basangayo ebintu ebiwerako omuli uniform za UPDF. Basanzeeyo n'akatabo kalimu amateeka g'entalo ak'amagye. Ne basangayo certificate ye mwe bamudischargingira okuva mu UPDF era nga omwaka guliko 2016. Ne basangayo n'ekiwandiiko nga kiriko People's Front for Freedom. Byonna babisanzeeyo mbwe ewuwe. Kakati olwo Akiiki atugamba Kanode wa Akiiki nti omukulu ono yasose twalibwa Bulenga ku kapolisi station kaawo. Ako nno nako kabi nnyo era abantu babeerumu abasibe ne babasibira omu bangi nnyo kakyafu. Omutwani bamuteeka eyo nga bwe banoonyereza ku musango gw'okutiisatiisa Landiredi we. Era gwe musango guliyo. Kati omusango ogwo ne gubeera nga gwabaleetedde okubeera nti nno ate balina okugenda okusaakinga ewuwe ne basangayo ebyo nga bwe mbikumenyedde awo. Kati olwo nga bwe nkutegeezezza nti ewali omukka tewabula muliro. Nti gwe bw'olaba omukka kitegeeza wansi waliwo omuliro. Kati omuliro ogwo we gukoleredde biki ebiriwo guyinza okukoleera katugeze nga gulinaanye oba oluyiira lulinaanye ennimiro. Nannyini ssamba eyo ajja kweraliikirira nti singa omuliro gukwata guti kujja gwokya emiti gyange gya kalittunsi katugeze gwokya ebirime byange. Kati nannyini ekibiira kino kiki kye yeeraliikirira? Kubanga tulaba okukubagana nga kw'amaanyi nnyo n'obunkenke bw'amaanyi nnyo. Gye bavuddeko nabategeeza nti wate kuba waliwo ekikyamu, wate kuba waliwo ekigenda mu maaso era nga waliwo okutya kw'amaanyi nnyo. Era okwo okutya nkujjira ddala ku mbeera
Muhoozi gye yayingiramu nga amaze okutegeera nti nno Ambassador Pope owa US ebbaluwa eyitiddemu ye okuva mu bakama be okulabula Gen. Museveni toddamu kwesimbawo kisanja kya 7. Ebyo byonna biri awo naye nga already Aaron Kiiza era nga y'omu ku ba lawyer bakabiriiti abali ku ttiimu ya Besigye bw'atyo yatuuseeyo wali e Kawempe kuba ne Bulinga bamugyewo ne bamutwala e Kawempe police station era n'akakasa nti mu mbeera embi eriyo okuba amakomera gano gawunya nno by the way ate makyafu nnyo era osobola okulwalirayo kisooka mwe baka ku seminti awo bwe mutyo kwegamba embeera mbi nnyo eri makomera ga wano era okusibirawo weewuunya lwaki gavumenti esiba abantu nga tesobola kubeera ng'eteekawo embeera y'abasibe kuba omuntu tebannaba kubeera nga bamusalira omusango naye babeera bamusalidde nti ekkomera lirina okuba nga jjonjo nga n'abasibe balya bulungi naye byonna tebisoboka naye kwegamba Aaron Kiiza era lawyer agamba nti poliisi weeri etya n'okuwa eduuli bondi kubanga batiira ddala olw'ensonga munnange bo bali awo tebalinaawo kusalawo order from above abo mubakwate kiraba tebasobola yadde n'okumuwa bondi wabula nti byebastatinze eri ebyokuba nti bamusanze ne digital uniforms ez'amagye bamusanga simanya n'obutabo logbook bwa gundi bamusanga simanya ne documenti eya People's Front for Freedom ebyo byonna kiba kitegeeza nti bibeeranga ebimulinkinga ku buyeekera awo basobola okufumbirawo omusango gw'obuyeekera ne bakugamba nti ono ali mu buyeekera kubanga jjukira nti ono retired mu magye ga UPDF ate nga naawe okiraba nti ba retired mwebali era nga tebakkaanya na Museveni era nze nsuubira okuba nti abantu abo retiringa abo amangu abo babeera beetamwa ddembeera era babeera babeekengera nnyo kubanga jjukira nti oli ne bwabeera retired ate tekimuggyako military skills ze ne science abaamulina na buli kimu abaakimanyi. Omusango guli ku poliisi nkugambye gwa kutiisatiisa mukyala kumukola ku ffujjo ono mugabo ayambala yunifoomu z'amagye okulemera osasula rent wa myezi 10 awo amagye ne gasitukiramu okugenda okwaza era bye basanze tutumanyi oba babisanze bye baba bitaddeyo oba enkya banaddeyo n'olunga basanzeyo n'amasasi awo nze naawe kuba bibaddewo byonna buli kimu kisoboka wano e Uganda naye nga bwe nkutegeezezza nti gwe bw'ogenda ku poliisi okuloopa omusango n'ogamba nti ono andyaza amanyiza renti bajja kugamba nedda genda ku LC ffe emisango nga poliisi tetugikwasaganya poliisi n'amagye omusango gw'ono ogutandikidde mu bya renti ne guggwera mu violence n'ebirala kukakana poliisi egenze n'amagye bagenze okusaakinga ewuwe kiki ekiri emabega wa bino byonna jjukira era kumpi wiiki ng'emu oba n'obutawera kye bajja batutegeeze nti waliwo era omuntu gwe bayazizza mu Kisenyi basitamino wali nga batugamba nti bamusanga n'emmundu empangulule submachine gun oba bwe mbaseerabidde nga eri mu kisawo naye nga bw'okubyamu akafaananyi mwenna abaali bagenzeyo okulinnya bbaasi mukimanyi bumanya teri muntu ayinza kukugamba nti leeta omugugu gutugwaze wabula okuliko kuyaayaana okukwata omugugu bakufunira ebbaasi naye munange ku olwo ono musirikale naye bwe bamusanga n'emmundu kagamba ebintu bino twagala bigende okujja okuwera mu mpangapanga nga bwe bagezaako kubeera nga babipangapanga nga bwe tubiraba era bwe tubyogerako nga bwe tubigatta ku kyasooka kukwata Dr. Kizza Besigye kusanga na musajja na mmundu
ey'amaanyi nga eri mu kisawo Kisenyi bus terminal ne bamukwata ku already kati buno retired Major Iduli Ronald ng'era abadde mu musango gwa Besigye naye already akwatiddwa era nga okusinziira ku deputy spokesperson ow'amagye Kanode Wakiki nti already bibagamba bibasanze ewuwe kitegeeza nti byonna bikulaga nti akwalifying okutwalibwa mu court martial. Kakati awo oli w'emmundu gwe baakwata naye tebigende kukomekkerezebwa nga biri mu sayidi ya Dr. Kizza Besigye kwegamba mu byonna ki ekiri mu makkati awo kubanga jjukira sayidi eri tulaba omusimbi gubbibwa mu Bank of Uganda temwerabira n'emivuyo eri basena n'abayimbi babagobye olyaga mugende zimuliddeko zimala n'ebintu bingi nnyo kwegamba ebigenda mu maaso wano kwegamba ng'olaba nti waliwo abantu abalina kye beetegekera nga balinga abagamba nti waliwo ekijja era tulina okusala amagezi gonna okulaba nga tubaako kye tuziyiza ng'era bwe bagamba munnange nti omuntu awadawadako n'asambagala asobola oteekawo obujulizi obw'obulimba n'ateekawo ze sitanti ze kisoboka okusobola okuvakaaminga ekijja mu maaso asobola oteekawo embeera y'obutujju nekiyinza okukuba nga akakodeko kakola kikafeeba ojjukire bwe baategulula bbomu empitirivu wano akakodeko kanji pakagaana ako kati baakagwamu bagati tuddayo mu zibbomu akati katuleete bino byonna munnange bigenda mu maaso wano mu Uganda naye byonna bigendereddwamu kusiikasiika oba kye bayita manipulation gwe ng'omunnayuganda n'abalala oteekawo obunkenke nti bannange Uganda eri bubi baagala kugiyeekera baagala kukola batya abatezi ba bbomu babadde nga batega era nga bazitegulula naye kati gwe bw'okiraba nti buli move yonna naye bageze kukiteekawo nti waliwo obuyeekera mu Uganda nti buli move yonna n'oli agenze mu Kisenyi bus terminal nga yeetisse ekisawo kye just nga yeebuzaabuzizza yeetisigayizinze tosanamutegeera bo bajja mu detecting nga bamulabe mangu era bamukwate ono bajja kuyitira mu renti nabiki bagende bwe basangeyo uniformu z'amagye n'ebirala Kizza Besigye ali Kenya then bamugoberedde omuzungu abadde agenze tesa na muzungu omuzungu adduse bakutteko Besigye ye atambudde agenze tadduse kwegamba ebyo byonna n'okumulemesa okubeera nga balooya beyandibadde ayagala okumuwolereza tebabakkiriza Martha Karua n'abalala bagezezaako kuba nga babalemesa ekyo kyokka ebyo byonna biteekwa okubaako webiraga era webisonze naye tugenda kuba tubigoberera byonna awatali kugamba nti oba tukitujjewo nti oba Bobadi nti oba nedda tewali buyeekera nti oba nedda naye kugamba tubitunuulire tulabe bigenda kuba ne fair judgment kubanga olidde mu kkooti y'amagye balansidde okubeera nga bakubagana tulaba nga balooya aba gavumenti oludda oluwaabi lulaga lulina amateeka gaalwo era nga lwagala amateeka go ge babeera batambulirako tewaliwo mateeka ge bayinza kubeera nga batambulirako okuleka agaabwe bo bye baagala bikole niweebuuza nti tewaliwo okugamba nti bwatuize mu buli muringi mulwana nti rawundi bweggwako ne bakuba akade kitegeeza nti olw'okuba oli obadde omufunzizza kitegeeza sooka omufukirireyo kaawo panches nga 5 yadde akadde nga kavuze oba bw'okikola naawe bakupenalizinga kubanga tulaba nti mu kooti balinga bagamba nti kooti yeeyina kutambula butambuzi bwetyo egendera ku mateeka g'abali ab'oludda oluwaabi nti ono oludda olw'edefendinga terulinaawo kukagamba breathing space nti anedda ono looyo amugaanya oyo oba bano ttiimu eno agiyiye alese ttiimu endala
bo bali bajagamba nedda, feri gye tumanyi gye baatulaga lwaki.